Goli bulungi. 20 years. Tampa mmere. Ne Christmas na musaba before going. Yavawa de nusu 10. Walidde ki? Baneighbors banakuwa nasabiriza paka di. Kali kola nga ndika jansi. Niyo kuba uyansi bye. Nze sikyasabiriza. Sikyalina kalimo. Yeye ayagala ndoza mpevewo. Fashi. Olimba nkyaliwo. Bokwane yo noba wa sente. Yekubo ge mazima bwe bulamu ye Yesu. Abasajja bebikuta bagaba sente. Mbawulidde wali. Abasajja bebikuta bamulangide ayina bwe yawadde sente. Exposing nga bamanya ine ekikuta. Kasale ko kali. Sala ku kikuta kyo. Kale sebo. Aderi n'agabira abakazi sente. Chokanzo wawakasi. Tampa. Banange tampa. Nti kati nkuwe. Nkubulire. Tekinagwa. Never jendi mukazi muteso tekinagwa ate fetulemerako fetufumba 20 years na mala imaze naye ate chafumba sigenda kuvaawo Jeremiah where are you? Bye ndo mutwala America. You understand? Nemo mutwala America. Sina jendaga. Ya chayagala family ya mayanja. Yasoka naye mutwala America. Nawe bakutwala America. China abantu. Namulemeso genda America. Namusanga ne mwana we. Nduza ne muonona kati yali agenda America. Kati naye government enyambe. Naye mutwale ya America. Emuyambe. Emutwale America. Mudira yogera. Wali mulamu. Nobody get 20 years. My 20 years. You are joking. How much do you worth? Muwange Gerald, you are joking. What finger maker? You are joking. What no price. I am here. If you're tired of me, go. Bakutwale kebula. Power kid. Wama yangama mwe milioni 20 andekero bulamu. Wazimpa. Si bulamu muvire. Ndi agana. Ne musaba ke mitwala 2 ndete trailer na agana. What does he want from me? Milioni 20 mitwala 2. 20 no first time na mugamba okay kati go yagala wana teto njagala kati give me 20 million aigwawe. Kisinzira at the time I spent with him. Na agana. So makatika one mugamba okay give me 200,000. Mpite trailer ntike ebintu byange nda agana. Abo. Obola bangenda. Na namba batagaso kanzena sasa. When you look at me you think I can go byona because ayagala mbewo kale sina jendaga. Banange byona because you are lying. Jeremy, you better come they see you. You know mwana wa senior 4 wewe. First yavudde ojo. Senior 6. Wamuwa haji. Wamugoba ono wa senior 2. Okumanyi ono Clever je musajja mubi. Senior 2 nagoba omwana omuto. Haji yasomesa Tracy. Haji ya mulonda musajja muzeyi. Kati wamumufunza. Gendo munonye. Gendo nakugamba gendo ononyeko wabeera. Look at you, shame on you Clever J. Shame on you. Ogenda mu interview njogerera bubi muzo mubi kungononya favor. Nti ononya favor olimba. Next time they will not give you help. Oyo musajja oyo. I will expose you. Kubaka tofunye. Nene ezo sente malaya. Zichadde. Yesu achimala. Wega menyo ku Yesu. Wega menyo ku Yesu. Amina. Nze mukazi watu ndiku pressure. Wankubisa pressure. At my young age. My dear. Jesus is going to expose you. Yes, and he is going to expose him. Mulinde mumweyo short time. Clever jogenda kwabika. Ugwe. Teka wa 3 kuluno toteka wa 2 aga. Ogenda kufa bubi. Oja kulwala nga teri ayamba. You use my name when agenda okola etororo n'ogamba nti na nova. Songa buli December najjanga. Abalabe embwa. Omulaba. It was 1 year and a half. Olonga mwala ali mu senior 6. Nemusaba registration fee nanga batazirina. Nanga nemugamba nti waliwo ka job kagwirawo nanzikiriza ngende. Kati atemba ndyeyo. Tuwegano dalo oli mutukuvu. Tolaba. Oli mutukuvu. Nyo. Kuba wayagala kuleta wane ebikaze era yabaletanga. Clever je si mutukuvu. Yakwata bukwasi. I'm telling you, cramming the Bible. As you know, the way has crammed more than 20 songs. Si mutukuvu. I'm telling you, I'm Sharon Apoloti. Yes, yenza ali mu kamera ya mwe munansoni waneni no muliro wano. Wawe bambeja. We mubamu agala kumanya. Mukubire mutukuvu Koloba. Na yeye ita mutukuvu Koloba. I've directed you there. But that is a sister of Clever J. The only sister. There are 2 in one dad. Yagoba wano tata we nengamba sister we nawe jangu. Nawe akugobe. Tumanye nti kiwedde. Tayagala atugoba wano atayagala Jeremiah atayagala Tracy, tayagala nze, tayagala tata we, tayagala nono. Oyagala ani? Yesu. Kati genda waka milioni. Yesu. Obate bakugobayo.
Genda yo. Wale eri wesiba ku Yesu swaza ne Yesu. Ate kola kyo twali wakabiriyo. Ati be bantu. Ase ndi wa Yesu. Kalo oswadde. Tolekera okwekweka. Wote eringa wokwana ogenda kwabika bubi. Olabani na pressure ogenda kufuna cancer. Oja kufuna cancer. Wone mu linnya lya Yesu. Oja kufuna cancer okwekweka mu linnya lya Yesu. Gwowedde. Anze ndi okay. Owedde. Mumulinde. Give him a short time. 3 years he's going to fall sick. Wabo mtowe mbadendia. Majiri tagannemwa. He's okay. He's okay. This is a sister of Oyo musajja. Never amubuuza because she can't speak now, but it's a lot. We've gone through a lot in this family. N'oguma n'ogamba oba omwaka ogujja gukyuka. Talikyuka Clevetti. Talikyuka. Oyo. Okyafumbira kunku. Ogwe. Kale, it's okay. Yegulumiza olwalira ina sente. Azirina bambi. Nange mbadde nkoyo okubeera mu kangende mireddaga. Mami. Oba olwogo by'otatambuza bulungi nga bibitya Clevetti okubanga akola nga bw'akola. Kadde mutata. Oyinza okuba oba oli awo kubanga ebibeera maka bibira bingi. Oyinza okuba oba oli awo olina by'otatuukiriza bulungi. Naye Clevetti kyava oluuso naye alemera okutuukiriza byatuukiriza nga bw'obinnyonnyodde. Taata ngaki? Kangezaako. Nga omanyi nti abateeso bafumba ngezaako. Ne bw'ozuuka n'omubuuza nti good morning takuddamu. Oyo musajja yeegulumiza. Lwaki ombuuza nvaako? Obuzibu akayanira kano. It's one sitting room and a room. Kyayagala ebipopola. Wawali obukyayi bwonna. Geego amazima akayanira wano. Empapula zawo nani azirina? Nze. Lwaki nzirina? Yagula mmanya gange ne Jeremiah. Nazinkwasa. Kati myaka 15 beyond. Nga nzirina. Mulaze nti nzikuumye. Sina bad intention like I want to sell here. Wabula twagula from Bupangisa tubeere we tubeera. Naye omusajja neefulide kuba yafunya akawala kayagala kuleeta wala. Naye okubanga biri mannya go n'omwana wo, omwana wa Mugwe ne Clevetti. Tulaba nti okubanga yabiteeka mannya gammwe. Tulaba nti kyekikulu ekisookerako kulaga nti akwagala. Munange love yaliwo. Yaliwo. Kati yagenda okudda engulu juzi ng'atandise okukola obwenzi. Kati ansaba obukupula. Nanga mugamba lwaki? Ne muzeewo abuuza lwaki? Wacho zaagala kati. Kitegeeza bino ebintu bitandise kati. Se bitandise kati. Mabega nnyo. Nga twakayingira wano, that is 2015 I think. Yatandikira kajansi we yatandika okunywa enjaga. Treva n'akyusa empisa. Nenze kyemmanyi njaga oyo gayite bamuloga. Eyo njaga. Eyo njaga. Kati abamuloga bamuliise ebyomunda basoka ne bamutengulula wano okumuugula babeere eri akakaana k'engobye singa wayina essabo era kabadde kafumba emmere nga kaliisa oyo oli omwana wayogera kikolebwa wano. Treva alina kyabadde ayogera wali abadde asaaga mbusezaalawo yali amugamba ajja kumulya. Treva ava kwogera wali. Waba ayogedde ekyo emyaka gye mmaze naye nga tampasa. Kati yamugamba aja kulya. I don't know why nze simanyi oba bituufu oba nedda. Kuba nabuuza taata wange yagamba sibyogerangako. Naye omuntu wenjaga afuula ebigambo. Mubuuze MC Kat. No. Bwemba mulaba oyo yali ansaanira. Omukyala nga Sezaala yagamba. Ng'abuuza taata wange. Nga bw'andaba Clevetti bwenfaana naye bw'afaana ye yali ansaanira. Omukyala. Kitegeeza Sezaala ga omukyala takusaanira. Anti. Kakati kimala. Ebyo byonna alimba. Nze ensonga zange nazikwasa Mukama kivula wale tozibulira. Ebyo byonna alimba. Naye musooke mulye ekiri ku gwakawala. Ogamba nti watukula olimba. Awo naalimba. Clevetti Kolo we nayogera ku ekyo nga yeesigamye ku mugenzi maama we gwe yataziika. Twali wano. Fine twalina shows. Twalina shows ne Lady Grace the late Umulemirembe. Ani ono yayimba ki? Lady Grace mumanyi. Yeah. Twali eyo nga tulina twakata shows. Naye bamubikira nti mama wa afudde twakomawo twali wano. Nga Kolo even they are not going to bury the woman. Twali wano. Naye lwakuba ye okuva yatandika okunyenyaga yagaana. Ye naye kyanga n'omugezi namugamba tonziikanga. So we twajja wano ne mugamba tugende tuzike mama onaagaana. Nange nangamba nange tombikiranga wo. Kati mama maze okufa Kolo ava yagamba
ne mama wange agamba si yegwe mukazi gonsa is it ansani de like simanyi nyo Luganda ne mugamba lwaki tuwayogera nga kyali mulamu lwaki owayiriza omugenzi twabuuza tata yali abikugambyeko no mulamu mama yali abikugambyeko no alimba Flavour J yayiga okulimba muyite MC Cats yabaddeko n'omuntu yavaako mu njaga oba fiye I want to meet that guy ajje wano tuogere ne Flavour J. I'm ready to face the camera one more time. He will tell you that bana abantu balima bawayiriza Flavour J alimba awayiriza oyo mabegako walioga Flavour J talina kyagula mmere wakaguokola mulimu ki ogubezaawo abaana ne bwaba talina kyakola kakati umubeerawo mutya nalinga njoze engoye mu kyalo n'okulima mpakasa naye nabireka kati ze time I went to Tororo okola ekicuba Tororo cement kati mulya ki mubaawo mutya tubawo butoche kati bwebuli wefuna wenengenda mu green zaawo nimiro z'abantu nensabirezako nebe waffe nakaviri kano nasabye sister wange anzirako nampereza mitwalo 2 nenkola naye oyo wadde mutwalo soogeza buchayi I'm speaking the truth ntya mukama oba kimyiza kuba nti gwe mpapula wazikwekeza wano kati lwaki azaagala kati kiringa gwe okungulira ekintu ongulidde oba ongulidde emmotoka kadi ogimpadde ndi wadde mba okutereka wenjagala mabega kawe yali agala kufunawo milioni 4 MP yamulimbalimba waliwo omulenzi mu MP oba biki power talent yefuula nga manager we namulimbalimba ng'amanyi nti ono omugulu addaluwa munyiwa enjaga mu milioni 4 neŋŋaana awenagaana ne bampita omulogo nti mwami namuloga naye stand as a woman tolwanira we muyinza okubeera n'abaana sinze nzeka baba no bamulamu bange tata we wajja fena tubeera wano tuli banako bamayanja bo balyoke naye Flavour J kikye kikusumbwa nange ndyoke wa Yesu nange wa Yesu mama yayagala tuve wano wali nange wa Yesu ndyoke badde ombonyabo genda kufa bubi kati nazuukira he will talk to him sirika kasoko na point nga sirisa ne muzee wano teri ayogera yawangula buli kintu yayogera mami kati mami osoma dini ki kuba ye Flavour J ogamye nti yesiba nnyo mu Yesu natandikira nazalibwa nga ni protestant ya nesoma mu ssomero y'abakatuliki kati wenze mu bulamu bwa Flavour J yeeyita mutukuvu nange njagala nnyo okutukula naye ate wenda bw'obuyisa bw'abatukuvu sinatukula I am a Catholic ekyo nkyogedde mu kamera sijja kutukula okwebuzaabuza okulimba mumanyi omutukuvu kyalina okola nga Yesu yekaye mutukuvu mu nsi wano teri mutukuvu tulimba tuyenda tubba bawanga awayiriza sisobola okulimba nti ndi mutukuvu siri I'm a Catholic kyoga toyina kirungi kyomusiimako newankubadde byonna bina tubiwulidde talinayo kirungi kyonna tewali Flavour talinayo kirungi kyonna yangulira wano naye wano waleese obukyayi okunkya wapaka leero kumpita amannya ti ndi mulogo ndi wabisiraani bingi yagaana omuzaalira omwana namugamba ntwale muki gynecologist yagaana nawadde enseke zazibikira kati mukolere ki nina abaana aba babiri senior 6 and senior 4 ndala nze saagala kuzaala yali ayagala mwana mulala ayagala kituufu twalekerawo nga tukyali ntinda naye kajansi n'atandika okusaba omwana oba ekyamutabula mwana kituufu nnyo naye namugamba pasente za gynecologist yagaana mitwala 3 yagaana kati nkole ntya enseke zazibikira nkole ntya naye adde eri nanjogerera bingi mami kati ogenda kukola otya kubanga tulaba nti bino biyinza obutaggwa kati ate bwanga ne mu family ya Flavour J nabo benyini baleka ni tata we nekenyini amutya n'abalala bonna tonna biswa kuddukira ogenda kukola otya nja kuyimirira omukazi omuteeso eyesiga Katonda nja kuyimirira kuba byonna bikoze ekisikiriza omukazi okudduka naye nemeddewo sijja kudduka bwana 1 2 3 agamba nja kwata amajambia yasoka nakuba ekitayimbwa na nemugamba waliddamu okunkuba ekitayimbwa ojagenda kitalya ekyo kyamuluma paka leero ne 1 2 3 ne leero yagala nkwata ejambia namugamba kwata sitaddayo ewaffe 20 years I'm old nina pressure surviving on medicine veins zizonna zafuluma kati
sina jendaka ngenda kwemirira wano waba ayagala iwe wano musajja wagezaako nnonya abakulu oba mutuleko omusolovinga ensonga zino bagendako mu b'amateeka ebyamateeka ekisa elavu yensombwa ekisa kyekinsombwa nadduka nga wa chairman naye bambi n'atuuka one time nansindika ku police n'atuuka nga naye bimutamye poliisi bajjako wano ne batutuuza ne bikakanamuko era n'abiddamu juzi n'addayo wa chairman n'abikoowa ekisa nandibadde n'adduka addaira ku poliisi naye nsoose nembikwatamu next year if he continues like this I'm not going to sit back. I'm going to take a step. Singa muli bakwawukanira wano kitegeeza n'enju wekiba kisoboka yanviire wekiba kisoboka yanviire kubanze sina gyendaga wiye waba awulira tanjagala nviire nandibadde ngenda wa famire ya Mayanja naye bamugaanayo kati ngendewa taata wa mutya aba yagobemuka kati oyagala ki yangamba asisobola asagala kugamba yayagala mbeere wano nga wambonyaabonya ye nga wagenda n'akola asange mukazi waawo naye nga tampamire oba yafunamu embeera nga walinamukuba n'akusanga na musajja mulala nga oba kiki bubwenzi singa akyogera no he has always tried me no yansanga ndi mukoowu njagala kusetolinga naye kati watuuse obwongo bumwefudde alaba abakyali be bamukolera wano kati mukazi waaki ndoza agezako n'ebbala okufuna omwana biganye ngezako wawaka ate nga nze nina capability of producing just ensekezazibikira I need a gynecologist not herbal so kati biri awo naye bimusobedde alaba nga omukazi amufuukidde ekiku kyalo nalemeddewo kati nze ngendewo ana omuntu agoyingewo at this age kati singa ofuna obuzibu ng'omwesibyeko singa ofuna obuzibu ng'omulemeddeko it's okay nja kyanyiriza bannange nkuba nze neewaddeyo va bateeso tufumba oba osazeewo I swear to God kuba byankoze singa siri wano but I am here standing as a woman tebakuwa mmere bakuvuma buli olukedde abeerawo ne batali be n'omulira nga akugeya n'osirika ebikulya n'osirika kati nange mulaga nti temuzanyiranga ku bawala b'abendi ono yagudde ku muteesi nekireva nga leka ng'omusajja talina tabbuna buli muntu kyalowooza outside buli muntu kyalowooza naye mbasaba munoonyereze ku bakyali abaali babaddeko wano bona bavaawo nga bagamba twali tulooze mukazi sisiriza ku bigambo byayogera ti mukazi ye mubi musajja mubi bajja nze n'ensirika nembaleka ne banjogerera bubi nze n'ensirika at the end they say is a bad man Keva maze banga kinge kisenge yakisuula utakyasula muntu emyezi kati nga yabadde nga kikola on and off ne pa now like 3 months or 4 ate nga tampamire ekyo gula emmere kyakoma ddi oba amabega nga tagula is on and off kali we kalinya ng'agaana we kalinya ng'agulamuko wabaguze sukaali n'ogamba thank you you understand naye nga ge mazima nze sirimba sikyagula wadde kinna kimu tabalimba oyo yeetaaga gwe weetaaga okusibako child negligence oba biki nja kusiba Clever je nja musiba sakuzaalira kyenzirako 2025 ono mwami ngene Kirevo balavuye batawanya Kirevo balavuye batawanya mileto mugwa bani tosobola kunsiba bani ate tosobola kunsiba era mileto mugwa itawonsibe nja kusiba Kirevo balavuye batawanya obuta wa mwana nja kusiba wala nja musiba 2025 muli abantu balowooza mulinga abatali serious wama nali nfumba amalabayo nali nfumba wane emmere nga sanyuka TV ejja nekwata moyo nga Kiriva jaganya omukazi afumba na mmere naye nga nange ebinuma ngambo wa ebintu mina bimanyi nga nkiteesaamu naye kati namugulira ka gaasi alina waafumbira masanyalaze gabakupa 24/7 nebaza Yesu Kirevo oba ekimutawanya lwakuba togenda mu kisenge ekisenge kirina buzibu obuzibu bulimu ono munda kisenge bwe buzibu nabyogere buzibu buliwa si kisenge igwe yogera gamba wegaana otya Yesu gamba kamera wegaana otya Yesu gwosinza aliwa wabatukuvu mbadde manyi oyirogina baga muli mutukuvu siri mutukuvu era siri ba kubabwe byokola onkyayisiza abatukuvu kale I am a Catholic fine Kirevo mukazi lavuye mumadayo ko mukisenge osanga binzo tere lavuye muluma lavu enaku zino lavu ekyakuluma osanga lavu eyinza okuluma enaku zino nga emisolo gyereeze
Lave yinzo kuluma. Lave yinzo kuluma. 2025 ono. Mbali nebivulu musanvu. Nizo funa appetite. Nekera okumpa sente ezammere omwana wo sakuzalira. Wadde omunazala banange mba nazala. Ndozamuli. Nazala. Naye gwe child ne nzona mweyagalira. Alimba mu kamera alimba. Kreva mukazi akusaba sente agende mu ddwaliro n'ogaana. Tufune omwana omulala. Anti omwana tava mu ddwaliro. Ava wane enseke zazibikira. Kreva ina fujo. 2025. If he doesn't take care of his family, munawulira ngenda musiba. Atavene kunjaga. Njaga yereso obuzibu family yange.